That's next Friday. Yeah. Friday ya week eno igendo tandika. Mujja kutadala bonita ma Brighton live ngenda kubeerayo n'abayimbi bonna bachali bange okuyingira emitwalo 2 emitwalo 5 ne teba kakadde but so far bakagula tables n'abakampagira bane mwebale nnyo ddala kale awo nga tuvuddewo talking about ebivulu yesterday zabadde sawanga 2 ku 3 Bobby Wine yayingidde London. Okay. Njogera ku Bobby. Jukira Bobby yakoma actually Bobby yakoma performing obulungi. Yeah? Kyali kivule kyali ebusaabala. Ekyasembayo. Kyalenga. BBS yakirimu nnyo. Kati ekyo okuva ku ekyo kivulu Bobby abali taddanga mukola ki? Kulabika ku performing up stage. So this time round Bobby ya stepping in London. Oh my God. Nubian musajja wange yabaddewo nnyo ng'atuuze banene oyo bamuyita no Ashalav oyo omukyala gola mukwano gwange Jose Jobs Link Ashalav agiramu wawano nga tulina Nubian ani Ashalav mukwano gwange omukyala mukwano yada agenze nawe promoter we London promoter we London okay musajja ouma yabaddeko nkugambye Bobby Wine yayingidde London nga ekintu kyanjawulo ngali well equipped na it's a very first time Bobby ragenda okuddamu okuperformingako abe London be basoose omulozaako era mu bigambo bya Bobby Wine yatugambye bulungi nnyo n'atugamba kye mugenda okulaba si Kyagulanyi yabagambye Karo bambi Karen Bosera mikwano jo mikwano jange by London noli ali emabega mu green oyo anko wange naye oyo abadde ne Nubian anko Dani London obadde otugamba Bobby tumanyi video bwenda mikwano jange sebe je London abasajja bwengendayo bampisa bulungi nayo nsimu manyi just yayingidde ne Bobby ekintu kyabadde kirungi nnyo Bobby welcome to London my home welcome to London kintu webale nnyo kubanga ato okisavuwaza bulungi nnyo obadde okyatugamba tetugenda laba Robert Kyagulanyi Center mutugenda laba ani anti mpugu kawukanze bwenda ku Bobby ate ebintu babirala so kakati yatugambye essaawa 3 Derek ya radio anti channel ye yakoze channel Derek omulaba wanvuye omulaba wanvuye Derek awanvuye mwali mugamba Derek mumpi se wawanvuye kati Bobby yayingidde essanyu lyonna lyabuganya abantu yagambye 3 hours of non-stop music for Bobby. Oh my God, what are you talking about? Bobby Wine ne olaba Bobby engeri gyabadde amunywezezza olaba Bobby omanya abaana bagenda ne bavayo ne bawaanawo omukulu Robert Kyagulanyi Center mu ku TikTok kati nze mu bakyala bonna bensunga okuwa respect Bobby oyo omwana abayereddewo munne oyo omwana abeereddewo munne mubi mu bulungi kale oyo omukyala buli kimu kyayagala Allah akimubalire abawala batono nnyo abamanyi okugumiikiriza divorce si kyo abaana batono abamanyi okugumiikiriza waliwo abagenzi ng'obuuza divorce waliwo abatagumiikiriza eri abaana abamu nga sibagumiikiriza nga baagala biwedde bapa kukabupakusi naye Bobby you've shown a good example to the young girls the young generation nti obadde ne rasta mu mbeera yonna kati munyumirwa muli mu bulamu bwammwe munyumirwa wamma Bobby and Bobby enjoy life banange biruma abantu abo kati bagira era Bobby agenze Bulaya era ne Bobby bali mukulya struggle n'abata banange kivulu kiriyonga meka nambara ku meka uchibagena lero nyini lero tuli London O2 Big Eye yatuuse dda ne Big Eye That's vibes yatuuse dda Nubian Lee yatuuse dda just twalinze ntaate tetwamulabye alabika ali busy ali muteeka show ntaate yagenze teyagenze anti ategeka show naye ku posta kwali yawandise n'okuwandika ntagenda ne tugamba promoter lwaki tebatugambye ng'obudde bukyali ne tufuna abantu babadde mu ttendo naye nga kigenda kubeera successful era I promise you bw'onkwata obulungi this year bwe nangendera London njja kugenda naawe bw'onkwata obulungi nze nkwata obulungi naye nga tugenda batugulamuko katini ate oluvannyuma tukomewo n'ebirala bingi don't touch your dial tukomawo